answer. Please try again later. The subscriber you have called does not answer. Please try again later. Okay. Omuntu oyo getubale tugezaako okunoonya ye maama azaala sister agenda okubanga atuwa ka love story ke olwaleero. Nakutegeezezaako jjo nti ennaku z'omwezi nga 27 omwezi gw'omusanvu ogw'omwaka guno sister n'abadde ateekateeka okwanjula omusajja we mu butongole ku mukolo gaggadde ewaabwe gye bamuzaala ne wabaawo ebibaamu kaawo omukolo guno ne bagwongezaayo ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omunaana gw'omwaka guno ng'era omusajja y'omu yayanjirwa naye kutuuka olwaleero sister afunye obuvumu obugamba nti ekibaka kibe asazeewo okuyimiriza emikolo. Ayagala obufumbo eby'omukwano abyagala, ayagala okukola famire, yandiyagadde okusetolinga naye bw'abigasse asazeewo emikolo abeere ng'agisazaamu. Oyo gobadde owulira nkubira nga tutandika ndowooza bwe tunaamalirako sho tunaaba tumufunye ye maama amuzaala nga sister talina buvumu buli awo bugamba maama okumubuulira bino byonna mu bujjuvu. Family meetings zigenda mu maaso, abantu basonda ssente. Omuntu ateekateeka omukolo mu gw'omunaana nga 3 ogw'omukolo guba gusembedde teguba wala. Walirowooza nti baba bakwatako ku bintu ebimu bwe wandirowoozezza. Tugenda kutegeera obujjuvu bw'emboozi eno yonna ku channel eno. Nze Sozmo, channel eno ojja gisangako love stories, bintu ebituuka ku bantu naddala mu bulamu obw'omukwano n'ekigendererwa eky'okubeera okulabula eri omuntu alabika okuba ng'ogwa mu nsobi omulala gye yagwamu oleme ggwa mu mbi, oba oliawo omuntu alina ekintu kye yasisinkana mu bulamu bwe, alina experience ey'ebyokulabirako ebirungi nga waliwo ebyokuyiga bye tusobola okugiyigirako, obulamu bwe nabwo tubusisinkana. Ensi eyonoonese nnyo okutuuka okulabika nti kati omukwano tegukyakola makulu, newankubadde ng'ekyo bwe kiri oba bwe kirabika nga kiri common, naye abantu abalina omukwano omulungi bakyaliyo. Saagala kwetolooza mu bino na biri, njagala kwebaza kutambula nange ero ne bulijjo. And join me nga tuwuliza Sister Carol bw'atuwa obulamu bwe n'okutuuka okufuna obuvumu obusalawo okwesonyiwa ayimiriza emikolo egy'okwanjula. Tubaaniriza abakasoma baffe abalungi ku Dembero Properties and Associates. Bangi kati nkakasa mulina ebyapa ebira biri mu mannya gammwe. Mwabijjeeyo eri mubali ababaguza. Naffe mwakomyewo abatugulako ne mugaa era nange Kyala Dembero wadde nkumanyi munnange kwata ekyapa kyange okiteeke mu mannya gange anti nabagambanga nga mmwe mugamba nze kasita nkumanyi nga tonnakyusa kyapa kyo kukiteeka mu mannya go oba kukiteeka mu mannya gammwe kubanga musobola okuba nga mwagula wamu ng'abafumbo ng'abooluganda oba ab'emikwano oba nga ssako abakyala mulina ebibiina byammwe mugula ne mugula ettaka lyammwe ne lituula eyo nga liri mu mannya g'abali ababaguza gwe wenna ali eyo nga tonnaba kukyusa kyapa kyo jangu ku Dembero Properties and Associates office zaffe tubeerawo okuva Monday paka Saturday wano ku Modern Havana Complex ku Lwaga Kabus Road. Akati mukulu Sozi nyinza omukyala akubiddeko awo Olwaita Carol nsanyusa okuwuliza webala okutuweereza asubire oli bulungi. It's a long story naye mukama mbeere ngisaleesalemu mpola ontegeere. Nzija nfuna omwami I'm a single mother like nyina omwana gwe nazaala nga ndi muwala muto kuba nakatera nkyali I'm 26. Mwana muzaala dda form 3 nga ndi muto kati mbaddewo nga bwe nazaala seeralula kuva waka wabula nava waka olw'omulimu nti ngufunye gwali mu distance ya wala n'okuva nawaka wa maama wange neneesanga nga nyina okupangisa kati mbeera y'okupangisa gwe mulimu mukama mpeerawo omwami ng'ajja mwami mukulu myaka 45 olwo nali nfunyeko ku bavubuka naye nga omanyira abavubuka neŋŋamba nedda kampa omwami ono obudde najja n'akola bingi ebisanyusa obulamu bwange nandaga obuvunaanyizibwa
nimbeera nga bwe neebuuzako kuba nsingako nga bampabula baze mpulira sinnabakale bakumwagala nnyo olw'emyaka naye nga tebyakula mbyagala ne baŋŋamba nedda kalu abawala batwadvisinga bulijjo okusalawo n'abantu abatwagala kubanga fe abakazi tuyiga okwagala with the time ojja kumwagala the good thing we are responsible akuze mu myaka naŋŋamba ajja kuwa good handling nyonga ne muwaakadde kyavaamu nentekinga another step ne mutwala ko wa mama wange kuvaako wa mama wange nansaba obudde ne tugendako ne wassenga naŋŋamba jangu tubeete njagala tutandike okubeera ffenna kunze munnange okubeera ffenna tusobola okubeera ffenna naye nze seefumbiza ndi mwana akuziddwa abantu okuli abazadde banaddiini nga n'eddiini gyensoma tenzikiriza kwefumbiza nange ng'omuntu sandikyagadde era sikyagala naŋŋamba ye kale kati tukoze tutya ne mugamba mune era tulina sooka genda wasenga tetuyinza kuva wano genda wa taata direct nasooka kulaga senga naŋŋamba teekateeka nga tuteekateeka nga tugende wasenga twava gwokusatu nga 16 guno omwaka kati tuve wasenga avaayo alaze ebiro nti nalaza kugende wa taata ankime mu butongole kwali badde okwanjula n'alaga ebiro nga 27 ogw'omusanvu gwe mwezi wetugenda otutandika kaakati biggwa tukomawo ku kibuga naye nga ku kibuga eri mukyalo bamugambye tebamumpadde ngaera omuntu yenna kubasenga mu Buganda siyagaba omuwala tukomawo ku kibuga nandaga nti ye ali impatient takyasobola kukiwithstandinga nga ndi walala naye ali walala naye mu myaka gy'omwami oyo mukulu gyegambye emyaka 45 alina amaka ge kati mukuba n'amaka ge naye namugambirawo onjagala naye bino wammanga sitolowooza nti ojja kunkwata noteeka emmaka mwawasizaako omukyala ne muzaala n'abaana ne simanya byabatuukako ne mwawukana sigenda gabeeramu nja gguma onteeke wontadde mu muzigo ate nga bwensitulire ewange olwayogedde bingi andaze ayinamu ku ssente ate nazo azitulazeeko aŋŋambye looya bwe bityo naye ate research yange neeba ntini nnyo gyali lwa nsonga omulimu gwange nkola Monday paka Sunday morning to evening kati nga research gye nnina okukola physically ng'omuntu ku muntu gw'ensubira obba naye nga ntono ngera okumanya kwange gyali okumumanya kwange kutonotonomu nga andagako ekyo kyayagala mmanyi nga nanga tekyendaba kunze owaaye kale tuvudde mu kyalo mwami aŋŋambye kunze kale bali bakadde tulaba twalira biwedde ate ffe tuba twerayo initially from the word start kiba wanze omuwala n'omusajja ffe tutandika ekintu kino nawe mukikaanyako lwe mugenda mu bakadde kunze owaaye sijja muterawo nnyo mizizigo naye mba we nali mu muzigo netufuna ennyumba y'amaka netugipangisa netubeerawo tubaddewo kati nze nga nakagenda mu bufumbo naye mbadde nga soogera ku bya mikolo yadde nga mbimanyi nti avaayo ng'abisuubizza naye ng'ensonga engano byogeraku nze ndi muntu atya nnyo obunkenke emikolo bwa mukolo gunteeka ku bunkenke n'oba olina kapate kakuteeka ku bunkenke webityo pressure y'omukolo nga gyenkyago nze owaaye kansukinde w'omwakadde n'ekirala ndaye munnanga ayogera ki tuba tuli awakaawo ng'agamba betuwangala nabaawo naye mukazi wange akatayagala mikolo tagyogerako kale omusanga nti agyogeddeko nti wa munnaye wuno akubye pulaani ku mukolo kikiwa tajagala nga nsirikati teri mukazi atayagala mikolo ate ng'ogyeko nekyo twagisuubiza nti kale naye kyenasooka okukola ngenda nga movinga in ne guy saasooka gamba neteekamu family planning kunze owaayi buno bwe budde bw'okusemberera omuntu ate nange musome kuba mbadde sinnamutegeera nnyo ate yagenza okujja gyendi nga ntegedde nnyo nti kyalabye mu nze kyekyo kyayagala byaba nsomye nnyo kunze nedda kati kaseera k'okusoma omuntu nengenda ne family mubiri myezi 3 kunze owaayi weginaggwerako tuvudde n'emikolo kyakuba omuntu at least ng'ebyendabyeko mbirabye ngambe bino bigumya bino sibigumira munnange tubaddewo kati nga ndaba we are close to the time we promised ey'omukolo
Era nga mangi nangamba banayogera ku mukolo kikibuzibuzi nga nze nno nsitukiramu nga nzijanga nangirira ngambye abaworkmates bange bakalometi mbagambye abanvunaanyizibwako mbagaye bannanga amu I want to start holding meetings, you support me. Bambi ne bakola ki ne bansupportinga ne nkola launch ya meetings naye nga ne mu launch tampadde yadde 10 kuba amanyi nkola ne ngamba kale ekyo kankireke kubanga bintu byakwekwasiganyizako yadde nange nja kufunamu ekitiibwa mu mukolo guno ko omukyala yenna nga bamugjiwaka oba ofumba olina ekitiibwa ne ngamba nedda kale ajja kukola ebinene kankola ebitini kano nkasuubula nga nekunganya ku kasente kakyala konna nga nkola launch nga nzigulawo meetings era sikulwisa ezange zituula bulungi nnyo. Kati mbuuza ye munnawe naye ku meetings nti nedda nga ngamba ye nga mbuzaabuza meeting naye nga tekituufu tazituuza. Kati mu mbeera eyo luvannyuma nnyo kati wano mu kulwaninga akakiiko kange akatuuza meetings zange kaŋŋamba omwami alinawo sente mmekolo nga yaŋŋamba mbagamba alinawo obukadde 8 obw'okutandikirako ne bambuuza mu kakiiko kwe kuli neddaware ne mbagamba nedda bino byange kuluka okwambala kwange n'akatina nezinaafikako zennaawaayo mututandikire tugatte ku kinaa tujje mu meeting nti yeekale ntambuza meeting bene nakatambuzaako meetings 3 kati nga taata mu kyalo nokuba naye aba holdinga meetings nga mbuuza bannange nsaba omukampandiikire ng'akonfaminga ennaku z'omwezi ebiro byempulira mwogerako obwogezi njagala abiwandiike ebbaluwa eva ewuwe essaawa omwezi ate ng'agisayininze ate nga ebbaluwa eyo begenda mu bakadde egenderako akasente akakanayamba eri ebanga commitment okulaga nti bannaye ekintu kitandise. Kali mu midweek nga mugamba munnange ku Sunday nno nsuubira ogendako mu kyalo naye taata yaŋŋambye ndabike n'ebbaluwa mbadde nsaba ompandiikire ku bbaluwa. Kati n'akukuta okwolwo yali ku mulimu gwange wano ng'atudde ku nze n'aŋŋamba ebo n'obeera bujulizi buba bujulizi obwo obadde okimanyi kunzi simanyi mwe muli mu mateeka nanga obeera bujulizi. Kati olunaku ne luyitawo Lwakuna, Lwakutaano, Olwomukaaga kati ku Sunday nkeera ogenda okusabako ne mugamba munnange ebbaluwa n'agenda nayo n'aŋŋamba nyina wenkeera nga bwe mugenza okusaba naye ogenda gisanga saamusanga waka kunze ndowooza n'akomawo n'akola ki n'agimpandiikira naye netandika okwebuuza ebibuuzo neŋŋamba lwaki tagirese ng'agiwandiise nandikirako ne ka transport oba akasente akalala konna noba nabataleseeko sente nga nsanzewo ebbaluwa buteerere. Kati ng'olweggulo limu ku Lwomukaaga waliwo kojja wange yajja n'atukyalira mu kiro ne mugamba naye kojja nkuze spiritual director wange ne mubi nebiramu bwa bulijjo okuza omwana avubuse mama nga yamunkwasa nga yakubuulirira nagamba kino okuze abaana abalenzi genda mpola ABCD bwentyo ne mugamba kojja sinza kubanga ntuse kufumbirwa nga tomanyi na mwami wange toyogera nko naye jangu olabe obadde nga olwaki kati toliiwo nagamba kampitirewo nga jjanga atukuba olukyalo nga mulaga omwami wange twogera tubuuzizza mwasinkana mutya mulina emyaka emeka buli omu buli omu yeddira ki nti kati kempulidde emiziro tekuli azira munne tugende mu maaso twali kibalobera kola ki kufumbirigana tusanyusa mwami Emma tusanyusa okulambula ngaffe nti kale bakuzadde wa Masaka awo nga mbulira byalo kyabadaaza nti awo mmanyiwo nze nno kemberedde omukazi nga nsiriga nsigenda nnyo mu mboozi yaabwe kunzowa nga kati ng'asiibula tusibana kiro 7:46 bambi atuwa obudde enkeera ku Sande olwomba ku kereziya nkomawo sisanze ebbaluwa tangambye kiddako kyokka manyi eno ogenda mu kyalo ng'essimu eno tulutulu ng'agikuba nga ŋŋamba gamba kojja we yabadde awo taddamu okunsiriwalira kannoonyannoonyerezaako biki munnaye nga mbuuza nga ŋŋamba kojja we yabadde wano eno mugambe taddamu n'okunsiriwalirako nti annoonyannoonyerezaako biki bw'aba alaba sisaanidde agenda akuwa abasaanidde kunze yiine essimu ng'ekaawa ng'essimu yange terikodinga era yanyiza okuba lwaki terikodinga kati mpitamu annyinaze kunze payasi jangu owulira ebigambo bino olwo nga nange binsusseeko omuntu avuma omuntu ze gwempa ekitiibwa ankuzizza okutuuka wansambire nga kinsusseeko kunze mwannyinaze jangu tuwulire ebintu bino nyinza okubikugamba n'ogamba muganda wange olimba ng'atuwuliriza bigambo ng'amuvuma n'ekirala mugambe
buli ndagiro gye namuwadde enfu bw'anagenda ng'azunga avuga akapiki oba avuza emmotoka paka Masaka gye namugambye n'atomera yamanyi ate n'essimu yange wanatuukira n'ankubira essimu nja kwongera muwa essimu ey'omuntu omulala ayongere okumubuza ku lusozi natya nakankana naggwako ebigambo okulya kwalema nasiiba bubi kati olwokuba nali nyina puroguramu yogenda mu kyalo olumaama ne mwanyina nze bankubira bangamba jangu tetukulaba konze mbabulira enfunye emergency olwo nga saagala kukibakuba batyenga ate nze kati olwokuba omuzadde abamuzadde mama wange yawuliranga ku simu sisaawundi nga bulungi yavuga najja waka yali amanyi nga musisinkana ku geeti ebwe anti buli buko nangamba kiki ne kati konze lwaki simugamba nemuyisiramu nangamba ogambye eki ebbaluwa yagikuwadde nti ate agimpadde nangamba aliwakonze mwali nangamba nedda kanteeka obuka ebbali nsaba ogulewo oluggi otereze eddiiro onfunira omukeeka w'entula njogereko netala tulabe ng'ayingira abajja waka nga mukulu muyita mu kisenge nne mama akuyita nti aŋŋamba ki nze munnaye omugenyi wajja kyogamba amangu ago abakugambiddewo kyayagala jangu twaniriza abagenyi tulabe baagala ki ng'atuuka nga mugamba munnange taata twali tugenda mu kyalo taata omugole n'akuba essimu n'atugamba mulina ebbaluwa kofe munaye nedda nti temutegana mujje naki n'ebbaluwa nti munaye taata bye bino ebigere tusaba ku bbaluwa ate ebbaluwa eyo nze sinze nyina ogiwandiika obasa ekyowalukwaa kugiwandiika nyina okuba n'omwogezi nga yijinga kuba nze simanyi ebeeramu eyo bbaluwa kati nze neŋŋamba nti mwogezi nga namufunyeko dda obusungu konze mwogezi nga nfumawo nga nkwata akasimu nga nkubira omwogezi nankola bulungi naŋŋamba ndi kumpi kangutuukeko omwogezi bwe yajja era ng'agamba kaakati ebbaluwa eno saa giwandiika nga nyina akakiko kaite kamanyi sikeebuuzizzaako ate nga talina nkiiko zituula sikeebuuzizzaako olukibiki omwogezi n'amugamba kino kiva ku nniyayo na busobozi bwo bali bajja luvannyuma kukwasizaako nga bwe wajja nayimira n'okwanga omuwala bali nga tebaliibwo nekino bwe kiri nti nedda tekisoboka yereere giwandiike kale enkeera mande mwanyinaze ng'asula ng'alinda bbaluwa tutandise omulago bwa sirias olwo atandise otulago bwa uniserious naffe tumulaga nti taffe tuli serious mwanyinaze asula alinda ebbaluwa netugamba essaawa 2 ku offisi ajja kuba atuuse ku offisi yange tugiwandiikira awo bwe yagenda teyadda paka kiro bwe yakuba essimu awoza nsiriye mu bbanka ebintu binkwatiddeyo koffe kale bwadda ng'ate akwata omwogezi ng'amukubira essimu ng'amugamba omukolo njagala tugongereyo 2.7 olwo mugamba olw'omukolo nze nyinako olumbe oyina mbuuza omufu oyo wadde olumbe olwotamanya akuggwa ate ng'oli wa mukika ng'oyo omufu yakafa namuga omufu aba yakafa tasobola akyusa puroguramu yaffe abamu bagende ku lumbe abalala bajja eno nti tekisoboka sinza abeera ku mikolo nga yeri mpasa nga bonna bonna ab'ekika kyange bali ku lumbe namugamba kale nelwalumbe nga 27 zikwataganye bakiri mugire enkeera ku wiiki eddako ali week of August at least naye nga byonna ayinza okuba kale nandaze nnyo mu byonna mwami Sozi omwami wange tayogera kigambo n'akinywererako omwami wange siina kyemumanyiko simanyi buvuna buddo bwe nabadde ngezaako okuyita mu kojja wange mutegeere yavumyevumye muvume n'amukola bwati ku kyalo kwendi kwe twapangisa kwe tubeera naye ate akaala akaddako gyawangaalidde era gyalina amaka yagaana okugantwalako simanyi kiriyo ate afuna obudde naddayo nga simanyi obwera yagendedde mu ngato ndala akomeddeyo mu ndala engoye azikyusa aye n'azirekere n'akomawo n'endala sikitegeera mubeere waka ng'ali ku kamera ez'amaka ageeri ng'agyatiriginya ku ssimu kunze bannange ennyumba gy'omuntu alinga sawa bina kiki omuvubuka asulamu kati ayingizaamu obuwala nsaagala ayingizeemu obuwala ne mugamba oba omuvubuka wamu ennyumba ogikuuma bw'afuna akawala era jakkakozeseza omwo tomusuubira tegenda mu loogi abavubuka bamanyi mbuze sibyagala kumulooza alina mishoni za nnyumba ze alina bamanyi baalinayo bakuuma ku ssimu ng'abakolaki alaba kunze wayi sijja penetratinga nnyo obulamu bwe omanyi njagala nnyo okuteeka eddembe awaka kuba omukyala lwolimala eddembe waka mwami teyeeyabizaawo yataba na ddembe kyo nkimanyi bulungi nemba nyiza olumu nsirika neddaabiriza nenzira nzekka engulu sikulwisa eyo omwami wange aŋŋamba looya naye kojja beera amugjako information oli kojja nkugambireko nabegeko yatukyalira awo yamugamba simanya akolera ku Namaganda Plaza naye nga te kojja gwagamba ebyo
kujja akola ne balooya y'omu ku basaavinga summons mu bantu ababeera bawawabiddwa kitegeeza aba alinako queue ku offices ezimu ku law firms we ziba zisangibwa n'amugamba ali ku Namaganda Plaza kujja agenza okukola okunoonyereza nga tebamumanyi talina office kwa belonginga naye ng'ate on top of that simuulyanko ng'ali ku ssimu n'aŋŋamba omwami wange kyalange kubidde video call ndi ku office bakutumiddeko munsibirango ku call egamu neekubidde kuba ku office kwegamba anything concerning with the office gya belonging sijuulyanko mu conversation ze naye ng'ate he's always on the phone ng'ali ku mirimu kika ekyo ekyo neŋŋamba kankiveeko ayinza okuba siroya wano ba active buloya abawoza nga buloka w'abaloya tunaabeerawo kasita abeera nga tatta abantu kutuga bantu buli muntu yamanyi waafuna ssente ze ekyo nekireka naye akoze bingi ebiraga nti tali mu layini ate mbutaba mu layini naye ate ayagala nze mwesige nnyo ate akola ebiraga nti okwanze wendi nindi ku sekuritale wa kampuni etunda ettaka kati ye bw'alaba nga asangiddwa mu kifo n'enkola transaction nga ssente nnyingi zonna alaba ziba zange either ye kalaba akimanyi sizange kuba nze nkolerera musaala naye abala nti ayinza okunkozesa ensobi nankubira essimu naŋŋamba nti nfunye obuzibu ndendaga $2 million nkwate mu ssente z'abakama bange muwe eno Uganda eriyo mu kusasula sekuritale $2 million nga nze wendi siweza na $30,000 omwezi kubanga nze mbirabyeko bingi abeera mirimu gyeyo ng'akola naawe essimu bane naakugamba omanyi munnange omwami wa poliisi emukutte naye simanyi kati twagala kumujja wano ate omusirikale asaba kintu kidoogo $1.5 oba olina woyiyanga omukyala era lumu namugamba guno ogusembyeyo driver sooka ompa omwami wange gwe bakutte njogereko naye ndabe ekituufu naŋŋaba nkutte biki kati saagala ate bantwale simanyi patrol mutukimala ne twongereyo ku poliisi y'ebuliisa naye nze mbenja kwogera ne ositandike wano nze nsigale muliiseyo kintu kidoogo ne mugamba kale ebyo mbiwulidde olina mu nnyumba watereka ssente wesimanyi wosobola okundagirira ngende nzijjewo nze kusindikire nti nedda simanyi nfunaye simanyi ATM mba simanyi kwatagana ku maali ye engeri y'okuba open gendi teriiwo ate bw'abafuna emergencies akubira nze nga nteeka mu mbeera y'okuba nga nkwata mu ssente za bosi bange mumuweereze munule mu kizibu ajja kufuna ajja kumpa naye nga naye abegako namuwola $1,000,000 yakuba essimu abegako yakuba essimu naŋŋamba nyina omulimu gambala mukyala wange sooka ompeereza kakadde oba ogenda kajja wasimanya ate waba azisaba takulaga direct nti zigenda mu seefu ompe agamba yiiya kati mukakyokano omulembe ogenda ogamba ku $1 million kyenakola nga nkwata mwange olwo nga ndowoozeza ne ŋŋamba tuyinza okusubwa ssente nga nawe abala 6 nga wali wafuna 6 nanzirizeemu tukuba tukoze 5 nesiriwala nemuweereza akakadde yaŋŋamba mu nnaku 2 ndi myezi 3 manja akakadde yampaddeko $40,000 nga yennyudde kati mmankyabanja akakadde kyokka era juzi yafunye emergency ng'akuba essimu andagira nkole ki muweereze ssente kuzabakama bange kubanga bwezigamba nti ziri wakugamba kale kasita zize kamuweereza amanyi siina nfuna kitono ate anteeka mu challenges ezi ssente nnyingi olwantu mukukwata mu seefu z'abakama bange muli nekimpa endowooza mu ku lusozi omwami wange mufere mu mirimu gy'akola ate nange anjagalako ssente kyokka mu byonna ali mu kuntegesa omukolo ndowooza yabala mu bbanga ly'omukolo ono we gunaatuukira nga olwansiriwazza ngende embeere naye nja kuba already falling in love nga buli kyaŋŋamba nga kyataka kasente ka emergency nja kukwatanga mu bakama bange yabbe nze atuke kusaayo omukolo yekyange ndowooza nalabatenga nange ndi mugezigezi nnyo nze sizanyisa mulimu ndowooza gazi olaba ndi mugezigezi siva gyendi n'essaawa y'emikolo etuuse ate alaba ndi serious ntuuza meeting kyokka yetali serious n'akatono tali winning mu kino ekintuteekamu ssente ontandise olaba akola ebitagatta akyusa kino akyusa kiri talinawo nteekateeka n'emu ku $1,000,000 zaŋŋamba zalina ku akawunti tajjayo yadde 10 gamba nti mwami mukyala wange kuba ebadde esigadde mwezi ku budde bwe yasuubiza mukyala olwa 27 nga ogw'omusanvu tampa kukola commitment ku ba service providers taŋŋamba nti munaye nakasente kaweereze wa taata taŋŋamba nti wamunaye kaakano sikalinako access wabula ndese ndi mu bantu ntuuza meeting kyokka out of the blue ŋŋamba we adjust ate era ne mu adjustment eno muno omugamba mbadde nnyinawo kaneesooka ogenda okola kino nekino nga twongereyo guno omwezi toye kyetugattako obufunze ndi awo nsiriwazze oba bwandaba obutambika musiru simanyi yaŋŋamba
hoima engeri gyewali amafuta pipeline zitambula ziyita mu mataka g'abantu yaŋŋamba alinayo client kati client oyo y'omu ku bagenda ettaka lye okuyitamu ettaka aliyirwe kasente kati najja nayimirirawo mu byamateeka kati mbubaddeyo mbusimanyi UNRA oba yeekola ku ezo ensonga ng'emugamba mukadde tugenda kuyisaana amafuta baliyira sente z'ofuna looya walina akatakako oyagala sente ki nti kale kanfune looya ndowooza ng'afuna oweewange omwami wange bati wakiŋŋamba I want to think nti bwe kyali mwami nga ŋŋamba nyina client wange oyo kati jukira gavumenti webasasula abantu kiko ekyo tekuwa hard cash eteeka sente mu banka transactions za gavumenti zibeera za banka kati ate nga mukadde talina ki banka account ko ya lawyer wange kasita lawyer wange mwesizi muteeke ku account ye nga mujjako byonna byetaagisa ebipimo bya poloti amannya ge kuba byebisooka pepa wakoyo yasooka before compensation kati ng'omwami wange ndaga pepa wakawedde era gye emirundi yasulanga nnyo n'ebweru akozesa nnyo omulimu gwe n'asula ebweru nze nesinonooza asuzeewa kubanga okunonooza yemu ku sitaani omuntu ntwala ekigambo ky'omuntu wangambye ensuza erira manya era olirira sirowooza bikulabe era ogwo omulimu gumusuziza nnyo ebweru kakati tusuzeeyo anti kati UNRA tulina meeting kumakya sisobola kukeera bukeezi kansule mukyala wange nkya kukeera nzireko nze munaye kale omukama kuume kati atembeesa omulimu ogwo naye nga bwancamuukiriza bwaŋŋamba guno mulimu guyitamu mukyala wange newe situuza meeting nginako ssente eziwera njagala kujjamwe nga nzitoye nange nno omukazi nensigala ku maviivi kunze mukama kana akalimu kayitemu munne mwami wange muwaafu ne tusanyuke guyitemu leka bwanoonya afune yeesala gye mbaddeko omukyala esala wange tokaŋŋamba ssente zaafunise bagenda ziteekako ku akawunti naye nyina okugenda ozisayiningira emasindi nyina ogenda ozisayiningira naye kunze kale naye obuzibu bano aba UNRA bayongeddeko ezaabo nga mumanyi bamafiya ba gavumenti ezaffe ziri 87 kyokka bayongereddako n'ezaabwe naye tezonna zonna ekyennaku zijjira ku akawunti yange ne muganga ojja kusayininga ojja koza omanyi nti zamu omukyala z'amanyi bali ababbi ba gavumenti bagende n'ezaabwe nagamba kale era kyengenda okukola ng'agenda mba ndi wane essimu kulukulu kunze mwami wange nagamba anze driver anti mwami bamukutte ng'afuluma banka kunze bamukwatidde ki nti bamukutte simanyi kamukuwe kunze munoonya omumpe ng'amumpe nagamba mukyala wange yampayo eddakiika 5 twogere beera brief kunze bakusibidde kyera buzibu ki nti anti nga bwe nagambyemu ekiro abayaye ba UNRA aba gavumenti bagala kubba gavumenti izange batukutte nagamba lwaki transaction erimu 8 billion 2.5 ate nga goma yonako 87 nti anti bankozesa ensubira ba UNRA nalina kusayininga nfune ezange nsembawo ezayo bagende ne mugamba lwaki towayo statement eyo nekutasa n'ovaawo ekirungi bakwatidde n'ababbi nakasente kako kakyaliwo ne mugamba ani abalondodde otuukako kyogamba nti bali mu kubba nanga ababeeramu ne bamafiya bannaawe batakkaanyiza nga yakitegeddeko n'alima okukanya ku ngabana n'amuseetinga ne babakwata naye nze mu all mbawadde statement yange balaga nti ezange ezaffe nkiwandiiko kiri kino ziri 87 endala sizirinaako mayayitire nasayininze just simply because nga njala client wange afune ssente ze kuba sira sizitegeera simanyi nakumanya kiddako nimbu n'agamba osikati simanyi nze ku statement gye nkuwadde mundeke ngende ezange ziizino ababbi baabo n'essente zaabwe ziizo naye mbu okuva wano olina kusooka kumpeereza kakadde simanyi kawafande yeri sitoya gye nkonyeeko wali mu odiyo yeeyise ne mugamba nenkala amaaso ne mugamba mwami wange ngamba olina office ate olina lofamu mwosinziira okukola buli wobeera ng'ogenza okukola emirimu gya office neyiza omuzigo essimu esooka bagikuba ku office naye ng'ogambe driver akubire nze mbula okuba ndi fast lady akubire fast lady mu simu yo ankubire tulabe bw'ovaawo ne mugamba olina kuba ku office baloyo ebiseera ebisinga emisango tebagimala na ssente kasita guba nga gukutteye bagumala n'amateeka ne bali babikuteeka ne bagamba amenye etteeka ki era baba balimenya gumusinzi kyetaagisa ki temunnatuuka waawo ng'owooza nkusindikira essente bakupe bye biki
nimugamba nze sina sente nva mulungi gy'omanyi obulungi tewaginyambyeko yadde buli kamu nze nakakoze okuva ku venue paka ku bwogezi paka kweyambaza paka kuliisa abantu sina yadde 10 naye nze wonna mutabuse dda namutebuka dda bwafuna emergency akuba essimu nze nkwate mu sente za bosi bange mumuweereza agiveemu kati olwanga amaso kundaga sente zikuddeko ku akawunti ampadde ne bank statement wano ndaze zituuse nti we mu mwaka kadde weekend bweggwamu ku Monday nfuna kakadde kayenkazaawo naye bukya kati kankuvugemu mpolampola bukyanga ava mu saga eyo last weekend eri bukyanga agivaamu kubanga he managed to get out of it simanyi oba it was a planned deal I don't know naye he managed to get himself out of that without my help kubanga yad insisted sigenda muwa buyambi. And on top of that sibuyina kakati munnaye ng'akomawo nga muga munnaye ndowooza kakati tutandika okukola ku commitment akasente kalabise bangatandika bangambye sente zino nnyingi nnyo nsooka enzoyemu esitaawa 48 those are 2 days zimakiwalinge kunzo waayi ekyo naye nkiwuddeko mu banka sente olwezi walinda omumakiwalinga katulinde nnaku bbiri nga ziyita nga ngamune nkoza akasente nnaku bbiri nti anti kakati bwe nagenzeyo ne bambuuza endagaano kwe twagulira ate yange bagisigaza ku poliisi we bankwata kati nyina ogende Masindi nfune kopi endala ate ngireete bampe ku ssente kunze kale era kwolwo yasulayo ndowooza ulyayo bitagatta ebintu byenkunnyonnyola nyinza okuba sibinyonnyola nakuyimalayo obulungi naye you can see nti tebigatta n'afuna endagaano n'agyeta mu banka bwe tusuubira okufuna ku sente n'agamba ate bangambye endagaano sinza alimu ng'angula ngenda ndeeta omukyala agule awamini agula ali mu ndagaano eyo nolwo ne lugenda ng'agenda ng'amuleeta kunzi yali Friday kunzi omanyi bamuleeta asula eno enkyaliro lwamukaaga banka ziggalawo mangu bw'anaasula eno mujakera mu banka tufune kasente tetulina budde we are time bad tujja tutuuka ku ba service providers nga bakatutwalako dda kaakati nga ŋŋamba kale ku Monday ngenda kikolako munnaye Monday ng'etuuka nga mubuuza omukyala wamufunye nti namufunye naye ti kaakati yerabiddeyo endagamuntu ye nawe olunaku lulala nga dayate ng'akimira endagamuntu kunze endagamuntu mwagifunye ndi ye kati kiki nti ate bantu mutabani w'omukadde omukulu kunze akole ki bw'abeere witness kati neneebuuza mu kulusozi mu byonna omuntu nga sente zigudde ku akawunti yo osigala weetaaga ebintu byonna ebyo ate nga sente oledde okugwa ku akawunti y'omuntu nga nnyingi bwe zityo ziba zina verifications mwe ziyisa already ate nga yo akawunti nga gwe siintole waayo osigala obuziba ebintu enkumu w'ebityo nga bikumenyedde oba wano waliwo okubuzaabuzibwa nsaba ofune obudde oyite mu story yange eno nsaba onnyambe ofune like olabe gw'olaba ki kyendaba kyono olaba naawe nze nganze omuwala nfunye obweraliikirivu obwabi ne wammanga either nga nnimba omukolo oba nga yajja mu bulamu bwange kubala kunziba kuba mbeera mu ssente zitalina zange oba ng'ayinza n'okunkozesa omukolo nenesanga ne mukidala nga tazina ku lunaku lwennyini naye ng'ate nga ebyo tebinaabeerawo atya n'okuteekamu kuba atya n'okugamba nti kati kale onsasula ku muceere onsasula ku sukaali byonna bitya commitment awatali commitment wabeerawo omulimu awo kiba kinaatamula kigenda mu maaso kintidde neŋŋamba kanzije gy'oli ompe ku magezi munnange ku lusozi reply nzirabye naye kati mukyo mbadde embeera naye waka abakadde baali tebakitukkiriza naye nze nakikola ku lwange nga nyinza okusigala gyensigadde ne mmala mu ssuubi kankole ekimusanyula emmeeme naye nneme kuzaala kuba oba oliawo ye mu kugamba okujja mbeere naye era yagala ti bukye nga ndi lubuto nze ekyo nenkikugira kati mukoze ntya okwawukana naye mantaddeko pressure kalo don't withdraw tugenda kuswala agenda kutaako ekikolimu naye ng'ate nze mba ndowooza ekikolimu ate kiba nnyo wali ng'ate ndi mu kidaala nga tazze ate nga mukama ampadde n'ambikkulira ku byendabye nenkiraba kati kitegeera kati mami pressure gyanteekako kale tannemerako nnyonnyo naye ye agamba maybe I'm not patient enough. That's what maybe she's thinking. She's suggesting I should be like
mbeere patient naye ng'ate byonna byendaba biraga tewali kiddako omusajja tatuwa ssente kugenda na kusiba ku bintu kubanga ye commitment asooka kale kituufu ayongeddeyo omukolo akatini ako akabaddewo kati tugenda tukateekeyo mu ba service providers buli omwezi gw'oyongeddemu kegunaaba gwongeddeku keeka n'akola ebirala ye muntu alaga nti njagala bannange naye sisobola nnyambibweku meetings ne zigenda mu maaso naye tava gyali tajjayo feesi tajjayo mayembe naye agamba ngenda kukola omukolo kaakati mu kyonze mbadde ng'omuntu na withdrawings kati kankubuulire kuba nze nankoze sikyalya mbadde sina kyakusalawo ate bwe nagezezaako salawo abala bandaga ndi mu kusalawo bubi mbusigumiikiriza era mbuuziza leero maama wange maama okuswala kati n'okuswala lulinga okuŋŋaanyiza abantu mu njuyi zonna eza tenti kiki ekisinga ne mugamba olunaku luli omusajja nga tazze ku byendaba ate nga nali nkirabye nja kubafaako mumpujje nga siddangulu kati simanyi mukulu lusozi oba nga buŋŋambye olaba naawe okirabye nga nange nakirabye I'm going to stick on my decision ate sometimes our instincts are always true instincts z'omuntu ziba true just nti abatuwabula abasinga n'abamu babeera bakipikanga akulabadde omusajja olw'okuba oli mu kwebuusa ng'omusajja agenda kuyiwa ayagala olemereko kyayagala kituuke oswale baseke kati mu kino nze mbadde nkivuddemu era nga nnoonya bwenva waka naye ate bamaama wange andaga ate simanyi bindeko simanyi biki simanyi if there is a chance if you can talk to my mom sonyiwa munaye okuteganya naye mukama alabika yakuwa kugaya nemeyo gyabo abakoseddwa naye ndi mu dilema nkuga nzigwawo nze sikyalya ndowooza ebingi era bw'osanga omuntu taliimu katonda embeera mwendi balowooza committing suicide relationship eno eri active ebadde tuli mu myezi kati 6 tugoba gwa 7 yeri active mwe mbadde okukyala nansita nantwala newaka naye ng'ate wali ey'omwaka nkale ebbanga likunyukiriza ku mwaka awo nanga mu blockinga mutoosinga muzino muzeeri kati bwe nakkiriza okumutwalako wa maama kubanga ndoza ye yalaba nga gemaanyi ge weegali nti bwe namutwalako mu bakadde n'akolayo byakozeeyo bajja kunseduusinga ng'amanyi wano simwagala olw'emyaka owekitegeera era nze nga ndaga obusente naye nga simulaga nti ndyamu after his money because nina zendyako nina ezimbeezaawo ate nze siri oba desperate naye nga neneebuuza ku bantu abakulukano gyange abakuluko ne baŋŋamba karo mwami mutwala mwami ali sirias lwakuma bawala ate temwagala baami bakuze future mugira mbaana bali abavubuka bannamwe naye ate nabo baba bakola kibataaguka obwongo mwami ajja kukwata bulungi like obugambo gamba obwe butyo kunzo bwayereka mpa omwami ono obudde era nga baŋŋamba munnange abaami abakuze mbakwata bulungi abawala abatunga nange ngendera ku ekyo kumba oli omuntu munnaye akadduwa n'omulimu gw'omuntu omusajja mufeerezi kwera ogamba nti alabiga naye mufeere mu nnyumba mulimu eyanteeka temuli kintu kyogamba nti noba takomyewo akifiirwa mu nnyumba buno obutebe n'obutivi weddira eddungi bumuzza waka byonna yabiremeza eri mu nnyumba ye enkadde kati mukulu sozi nze I feel like withdrawing and I withdrawn already naye ndiko pressure yate ya society kale society I can deal with the society because at the end of the day I'm not siri mwana mtoto ndi mu kibaya I can deal with that with stigma naye ate maama wange anemesezza omuconvincing that this thing is not working out and it will not work out however much we can pretend for this short period of the function but if after the function I'm not ready to give birth kunzalira omuyaayi andeke mu nnyumba nga ndi lubuto oluusi omuzaddemu akaana kamwa akuzadde omwana wokubirira akufudde third hand ate wuyo omukulu myaka agenze simanyi nawe enzira maama nemesezza omutegeeza ekigambo ekyo yaŋŋamba ojja kutula taata w'omutima abantu bena bafeesinga ntya kati just I beg you advise me on how mugambe ntya ye abantu baatya
abagamba atya kubanga yalabika naye akkiriza muwala we kimugamba nti this thing is not to work out okusinza ku details ye z'amanyi ng'omuzadde kuba mbadde nga simukweka all along ever since I started the relationship and the marriage. Kati naye abantu abagambe ki ng'akyabulidde ekyobagamba kale abantu mbagambe ki katawo abantu abagambe ki we have been holding meetings in different areas tubagambe tutya naye nze kyennabagambe kiri kimu tuleme kulabika nga bayaaye. The good thing buli meeting erina statistics zaayo buli muntu wakuddizibwa ekikumi kye batujajinge naye nga tebagamba nti tubaliiridde ssente zaabwe bannange tebagenda kunjogerera kumala mwaka. They will talk, it will come to pass. Nze amanya gange nze Aisha Najjemba edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4 nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna tebe kabada kitanda kameza buli furniture yenna buli mwezi oyinza ogamba ajja kuleeta emitwalo 2 nanze bwe kubira risiiti wenje kuweereza boweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nyumba nga tomenyese amazima getukulembeza. Oero nebuzaako no nga maama kati nze ndi munju mpangise ntwale entebe ki waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe zenkugamba nti enegenda kubuka entegenda kubuko enegenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana nenkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi eno bweti bw'oba oyagala yabuwangazi bweti ekirala buli lwoko wentebe nga njikuguziza gikomyewo topinga otwala endala ne bw'obaka ng'oyina entebe gy'okooyi. Namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamuemu 9402 kanjiddemu 0705 kagamuemu 9402 nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okuggyako kofini. Hello. Pante. Mama omulungi osibye otya eyo? Nsibye bulungi munange. Nsibye otya bulungi nnyabo. Erinnya lyange nze Moses. Kimanyi nti njogera ne mama wa Carol. Wanje? Esebo. Okay, kakati mama, woli weka njala emboozi esooka ebeere y'ababiri. Moses, omanyi Carol. Ndize kasebo. Okay. Kakati nze si abaddechi. Ali bulungi totya abane muti obabikira. Nyo. Nkitegeera naddala kati nga birimu emikolo. Obunkeke wabu. Kakati mama. Esebo. Nze nanyi Carol yanonye. Nze sali akuwadde namba yange. Mama tontwala speed. Nayogedde ne Carol. Era Carol yampadde namba yo. Nafunyemu akaseera akoogerako ne Carol akawanvu. Era nansaba ne tukkaanya nkukubire tubeeko bye twogera. Carol yannoonyezza oba oli awo ebisinga yayinza obikugamba lwaki yannoonyezza. Ne twayogedde nga twogera ku nsonga z'omusajja gw'ateekateeka okujja okwanjula. Twayogedde bingi.
nentuuka okukkiriziganya naye newankubadde mmwe temunnabategeera nnyo kyankomeredde ku ndowooza ye nentuuka okukkiriziganya naye nti okusinziira ku bye twayogedde n'omwami gwateekateeka okwanjula kati gwe ekirungi oli maama waliwo essanyu lye tuyinza okufuna nga lya ssaawa naye ng'essanyu eryo lirabika okuba nga ate lizaala amaziga oba oliawo ag'olubeerera kale okusinziira bw'abigattagattamu agamba nti ono si ye musajja gw'ayinza okukwata n'amuleeta mu bazadde ne bakola okwanjula ne batandika amaka bino mbikugamba nga nze kati bye nnazudde okusinza mu kwogera kwe twayogedde ennaku zino Uganda yajjulamu abayaaye abajja nga beerimbika mu ngeri ey'omukwano naye ng'ayina ensonga ndala ngandala waliwo ebizza bibeera mu lwatu lwakuba nti abantu abamu tebabitegedde bulungi naye eri abasajja ntero gamba abawala abasajja bali kwirya mu Kampala awo bali ku zi street mu Kampala bamanyi n'okweteekamu ssente n'agamba nti ekiwala ekyo tugende tukisuuze ne beekuŋŋaanyaamu obukadde bwabwe nga 10 ne bajja bakwana ekiwala oluusi oba oliawo nga bakibazeeko miliyoni nga 5 ne bakikwana ne bakoteekamu oba kuba bakoze ku kyala kati no kyo kikazi kyattu kiri innocent ne kirowooza nti kironze ekyapa ky'omusajja mmanya gaakyo kifunye olubuto naye ng'oli ye alina bye yabala olumu babalana bya bugagga bwa famire ne bamanya nti bagenda kuyitira mu muwala ye amanyi ali mu mukwano nammwe mumanyi muyinamuko naye nga mwaniriza kukonda awedde emirimu okusinziira ku bigambo Karo bye yaŋŋambye omusajja ono emikisa gy'okuba nga atunuulira nnyo obusente bwa Karo obutali bungi gyemingi nabuuza Karo nti mu kukyala yateekamu ssente nga mmeka n'aŋŋamba yasaasaanya ndoza miliyoni nga 5 ne bwe njogera ku miliyoni nga 5 ze yakateeka mu Karo ndaba nga ebbiri yazijjayo kubanga okusinza ku Karo obusente bwazze nga amuteekamu bwamufererafereramu awo ng'olabira ddala nti ali mu kuggyayo ssente ze waliwo message Karo gye yampeereza banne maama bwe tubeera abantu bakulu abagattagatta omusajja ono mufeera awedde emirimu Karo yansharingidde message ya banka ng'omusajja ono alaga Karo nti yafunye ssente zabadde oba miliyoni kane bano bansobanura gikebera kuba njagala kubeera sure azindazeeko ku makya agikulaze eyo message kituufu ya banka erabika ng'eraga nti ya banka naye emikisa gy'okuba nga message eyo nsobola okugiyiiya kubanga nange nsobola okuyiiya message eyeefaananyiriza bw'etyo nengibaweereza banka tesobola kumpeereza message bw'etyo ate nga ssente tezinnatuula ku akawunti ekyo tekisoboka naye olw'okuba omusajja ono ayagala okukakasa Karo nti ssente ziri mu kkubo zijja kati Karo ate obusente nejjukira obusente Karo bw'ata bwe busente bw'oku mulimu gy'akola kati Karo atadde omulimu gwe mu katyabaga kubanga teyandyagadde kufiirwa musajja n'akasente kalaba nga kalabika nga akangi omusajja asobola okugenda ng'alya Karo ssente ku Karo watuukira mu miliyoni 2-3 nga Karo takikkiriza nti ssente baziridde kitegeeza nti Karo asobola okugwa mu kikemo ekigwa ku miliyoni za kampani nga 3 n'alowooza nti agenda kuzijjawo eddakiika nga 2 bazizzeewo omusajja n'ataddamu kumuwuliza tuli ku musajja afera naye ng'aferera mu linnya ery'omukwano n'olwekyo mbadde nsaba weegatte ku Karo mu mbeera yonna bino ebintu bamaama be batera okubitegeera okusinga abantu abalala bonna okuswala kuno Karo kwalabika nga kwayolekedde kutono nnyo okusinga okuswala okumwolekedde mu mikolo omusajja ono kyekika ky'omuntu awunzika nga mutaddemu ssente zammwe ne ku mukolo n'atalabika kati kuswala ki okusinga okwo n'olwekyo obuvumu badde yagezezaako bukuŋŋanga agamba maama anantegeera
Mazibanga mutegeera yani namutegedde amazima gali nti ntiyayinza mulamutegeera okujjako nze ate nze ndi mukyala musali naye mu byonna bigenze byapeninga nze mbadde ndibuuza Katonda mubuuza ono omusajja yaani akola ki teyeeyita kyali sente zaawo omwana naazijjawa bigendererwa ki naye Mukama abizzeemu ng'abiddiramu mu bantu twogedde naye atutuse tukoze conclusion omwami tetutagenda waka ekyogedde era kati ndagende ku Sunday ngenda wa taata w'omwana kumubuulira kumukamfatinga muwulira amawulire ago kusinga kuki kyetulaba mu muntu nekye tusazeewo kubanga tuyinza okwagala ebintu ne tusiiba omuntu bwe kiri ekyo nze ng'omuntu nakisazeewo dda naye lwakuba nti nabbe nga mugambye nti omanyi omuntu owagambye mu gw'omunaana tulabe ogw'omunaana naye tugenze okulaba nga n'ogw'omunaana waliwo ekijja ayinza obutajja kyotutaddemu sente nzateekamu sente n'emitwalo 7 kola longi bane basobola omuyambako kaka tutaddemu sente naye tugenda kusigaza ebyono tujja bigumira okusinga okuwundinga abantu abasinga namba ennene ndi kusaidia omuwala tukikiriziganyizako era kusande tugenda mukyalo kumukakangenda mukyalo nsooke njogere ntata w'abaana kusande bansisinkane tukyantule mu komiti gy'abadatambuza bayo emikolo tugenda funa tukifrezinga tubagala badna ngo byomuntu tumusanze ayina abakyala bangi tusamwesigisa bulamu bwa mwana waffe n'akamu okusinza abantu bali mutali mu kibuga tebamanyi bantu nti gye bali abafere kakati nze ekyo kyongamba yambadde nkukambuliranga mmanyi omukulu ono mwami wo bwategeera nti netejja kukwata essimu nga atuma omuntu omulala kati mbadde nkukambuliranga mmanyi nga akozesa ekyo ekigambo mama wange omulungi era kakibula mbadde mmubuuza embuuza ani gwakozeseza ku ssaawa zino kati naye bwe mbadde naye ku makya ŋŋambi yaweerezzaako nga nze manye afudde buto ng'awuliza Jacobo olukiriki nemugana ngamba waliwo omwami akola nga Jacobo nange namuweereza meseji eno ambuulidde nti yayogeddeko naawe nandaga ne meseji yakusindikidde nambulya n'amagezi gwakoze eki ewamuwadde bwe yakweyanjuleza naye naawe tukwebaza okutugattako kubanga ensi bwe tutuuseewo ofuna akubuusa kiba gy'oli ggwe okwesula bwenkata naye nga waliwo akuyambye esebo nange siri ku ludda lwa mulenzi ate nze saagala bintu njagala muntu njagala muntu omwana omuwala nina omu babiri omu ali mu P6 kati oyo muwala waliwo omukulu abalina abalenzi bonna kakati kiyinza ku papa ate ndi mukazi mukkiriza nti manyi nti buli nnaku Katonda alina ebipya byategekera abaana b'abantu omwana wange namubulandinga bulungi ne Mukama nannyamba yeewa ekitiibwa era lazima ajja kufuna ekipya ajja kufuna ekirungi Mukama kyamutegekedde wadde tekinnatuuka n'omwana oyo nange nkwebaza ssebukuba obunyirizo amina kyenja okusaba mu kino olumu abantu bawunzika nga bakoze ebintu okusanyusa ababeetoolodde kakati waliwo ebigambo ebijjanga wano ne bagamba kakati tomanya omanyi Katonda bw'agaba omukisa ne sitaani abakumpi okugulwanyisa kati tutuuka ne tubeera abazibe b'amaaso olw'ebigambo ebingi ebitujjira n'ogamba oba guno nnyinza obanga ndi mu kwefiiriza mukisa kati wano abalala ne bagamba kati oli mu kwekubako ekisiraani olumu abaana abawala bawunzika bayingidde obulamu n'abantu naye nga balina okutya bwe kutyo kubanga batidde ebigambo kati osanga basenga sigamba nti sengayo bw'ali naye njogera ku basenga abaali babikozeeko senga ng'atunuulira kintu kimu kumusobya mukolo kumusobya mukolo kati nze abantu ngenda bagamba nti bino kkiriza tubiyingire tunayiiya tunalaba ekiddako tunasaba naye ng'olwedde tulaba tuli mu kuyingira entaana tuli mu kuyingira ttanuulu nolwekyo mbadde nsaba Karo okwongera omugumya namugambye nasaidi eyo nga ndaba omusajja ye ayogera alinganga n'amazima naye bw'atandika okwogera byayogera alaga nti tayiridde ku kigambo kye kitegeeza nti nze omusajja okufuna tumulabyemu nga alayika alina ekintu kyakola nga kya bufere alayika alina diguli mu ekyo ekintu ekyo bufere yes
yes kubanga ne waba ayogera naawe kuba etafanise okwogera ye yabira ekigambo kyasoose okwogera naawe n'akyerabira n'akugamba ekyagenga gweyabigambo okyabikola ki okyabijjukira ng'aliko obubonero obulabika nti ekyo kintu akikoledde ebbanga ne mami wano kyembuuza esebo bwe yali akola okukyala yajja n'abantu nga bo bakikula ki n'abantu kiko kyali nabo kyali tekiwa nnyo maanyi nze no n'endowooza nti baleka teyeekwata bulungi kubanga mulimu ebisajja ebishabe naye abamu abakyala balinganga babiri abakulumu olw'okuba nabiyingirizanga eri naye ng'amazima ekyo tekimatalinga kubanga omuntu ayinza okukosa n'abantu abobuvunaanyizibwa nga bapangisizza kati nno tulaba nti okwo okukyala nina gwe nali nsisinkanyeko ate ye yali musajja kati omusajja ate nga yali mu bigere bya Karo ne bategeka n'okwanjula ebutambala n'awasa omukazi we mu butongole naye ebyavaamu atuuka okudda ku kyalo kwe baayanjula nga bamugamba nti buli kyewalaba ku mukolo ogwo kyali kipangise n'abantu n'ennyumba mu maka mwe baayanjulira nannyini nnyumba yali bweru ng'ennyumba ye baapangisiza mpangise nga tabamanyi nga bw'onoogamba gardens kakati omwana omulenzi nga yabyennyonnyola omuwala bali mu akeedi mu kibuga n'amuferera ddala ye alowooza awasizza mukazi naye ng'ali kumufera awedde emirimu ensuwa yatuuka kati ensuwa ekyuka n'egoba ennyonyi so naye nze ndirafa amawulire agafanyisa nti ndi wamu omwana omuwala ekyo kirungi era siyinza kukkiriza ne mwana abaani ng'atumya byanfuna sijja mama era ekino kiri naye kyazanya mulamu bw'omwana nkitegeera kati neyanziza nange olw'okufaayo naawe kubanga naye eddoboozi byowulidde njogeza nga mmanya ayise ebbali ampa omuntu ki omulala mbadde sijja kikkiriza era kyobola mbadde ntandikiddewo kale mama neyanziza mukama akibayiseemu omanyi bisoomooza ebigambo by'abantu kati bye bigenda obbeera omutawaana anti bijjako bya wiikisi 2 ku mwezi kituufu kati tegeza biyinza okufirika era omuganda waganagamba omugezi mutambuze wakola ki awummula ate n'ekirala nze ndowooza okwogera ebyokuyimiriza omukolo kijja kuba kyoleka obuvumu bwa Karo okusinga okwogera nti twalinze omuko ku mukolo n'atajja kiri kisaasaana nnyo okusinga kino kibako n'amawulire nkitegeera neyanziza munange kale mama olunaku olulungi kale nyaba mukama akuwa mukisa amina abaagalwa basweet abaana ab'obuwala ntera okubagamba ennaku zino naddala nkiddamu naddala abawala abali mu late 20s olwo njogera 26, 27, 28, 29, 30 early 30s mid 30s late 30s early 40s kakati mmwe abaana abalenzi babakwana kati temukyali nnyo level za kubasuubiza kubatwala ku Javas yakina KFC okubatwala mu binyanyanyanya byambaziira tone ne Suna Beni obulamu bw'okubatwalako e Dubai ebyo si bye mutunuulira mubeera mu bulamu oba mubeera mu stage ebagamba nti kati buno obudde bwakusetolinga abalenzi bwe bajja ekyo bakimanyi trust me they're not si bafala si baweewe naye omutawaana oguliwo nti bagenda kwogera bye mwagala kuwulira nkiddamu omusajja ajja mu bulamu bwo ng'akimanyi nti gwe kenyine mu kwogera kwolaga nti oyengedde omuwala omukwana agamba nze mbuli oba oli serious nsaala byakunzanyirako me I want to settle bajja bakimanyi kakati omulenzi agenda kukuyisaamu eggaali ng'asoose okwogerera ebiwooma akulage nga bw'akooye balina engeri nabo gye balaga nti balumiddwa ekimala kwegamba bw'atuukidde ku ggwe nga atambudde azunze nga measles n'akoowa so is ready to settle kwegamba ng'olaba victim owa heartbreak asenganye victim owa heartbreak so mugenda kwenyiganyiga ebiwundu
Kaino gamba nti agudde ku kabenje na agudde ku kabenje bagenda kweyamba batya nga bonna banyiga ebiwundu emikono giwagamidde mu byuma mu parts ez'emmotoka. Naye abalenzi bagenda kwogera bye mwagala kuwulira. Agenda kusubiza ensi n'eggulu, agenda kubuuza omukolo wali agadde kuba gutya. Emboozi anyumya mikolo, anyumya kuzaala baana, anyumya kayumba ke mugenda okubeeramu. Ze emboozi ze banyumya n'ogamba nti bannange kati agenda okutuukako munnange Nakijoba awaabwe nga wasuze ku Prayer Mountain. Wasuze ku Prayer Mountain osabira musajja. Bwayogera bwati olabanga Katonda eggulu lyanukudde okusaba kwo. Embeera y'obwavu ebintu biri e Uganda. Embeera y'obwavu era abantu abatategeera nnyo kati kino bwe nkyogera I don't want to sound political nenjala okwogera through reality. Abaana bwe bamanyiire nnyo bossi waabwe mu bitongole bamanyi engeri y'okumubba. Bamanyi engeri gye bamukubamu ebituli like baba bategeera loopholes zonna oli bw'abanga anabba ekitongole amanyi how to go about the process. Finally bawunzika babbye. Lwaki bamanyi obuwonvu n'obukka obw'ekitongole. Kati ne gavumenti zino ensi za Africa ezisinkanye obulamu bw'okubeezaako abakulembeze ne batuvuga emyaka 2, 3, 4, 5 system ziba tezikyuka. Kati n'abamenyi b'amateeka baba bamanyi baba bamanyi bwe breaking through the security kubanga ebbanga gwanvu baba bamanyi abamu baba baali mu bitongole ne bavaamu nga bamanyi ebintu byali bikolebwa bwe bakola upgrades bakyusa bitono nnyo oli asobola no predicting nti bwe bakyusa wano tebasukkawo. Kati ovolaba nti obumenyi bw'amateeka mulabye ebibadde mu ggwanga of recent omuntu ku street nga atambula abayaye ne baveeri ne bajja ne nze nali nvaako ku mupiira ogumu ndoza ku mupiira gwe nasembayo okulaba Namboole. Nali ntambula abantu nga bava kutuva ku kisaawe bw'oba olaba Namboole omukiro otyo gye wansi woti ku bypass. Ababbi abanziba nasooka bawulira mabega nga bangeeya kubanga nali n'essimu amabega kati nenjijjamu ne mbako engeri gye ntandika okwetegeka neetegekera okubbibwa era kye nasavingako yali ssimu ne wallet baagitwala. Nenga mbawulira naye banziba nga n'abantu weebali awo kubanga ku nkomero ya byonna n'abanziba ne bakwata sagala kutwala eyo nengezaako okukulaga nti buno bwe bumu okubuzibwa obubeerawo nga tuwangadde ne gavumenti ez'abakulembeze abalwa ku ntebe ate nga bino byebizibu Mwami Museveni byalinga ayogerako. Kati abagenda okujja wano nga mutidde mugenda gamba njogera bya bifuzi no tusobola okwogera ku mbeera ey'amaka gaffe ne tuogera ku eros kyetegeeza ku maka gaffe eros kyetegeeza ku maka gaffe enguudo kyezitegeeza ku maka gaffe neighborhood kyetegeeza ku maka gaffe. Here I am talking about love but trust me ebizibu ebiva mu bukulembeze birina engeri gye bigenda bisaasaana okutuuka ku buli sekita ku buli ngeri ey'obulamu bw'omuntu mu nsi eyo nga tubenefitinga ku ddembe erireeteddwa Mwami Museveni n'ebintu ebirala ebingi bye tubenefitinze mu bukulembeze bwe. Njagala obbakakasa nti bijjirako ebirungi n'ebibi. So much as we benefit from the good side of this government, we should be ready to tolerate and know how to go about the bad side of what comes along n'obukulembeze okulwawo. Bino bye buleeta. Kakati n'osanga n'ogamba like for heaven's sake omuntu n'otuuka okuyingira mu laavu n'oyingira mu family ng'ono alinga akola obwambega tumanyi nnyo ebitongole ebikesinga Russia nti ne bwe tuba tulaba movie by history tulaba nti Russia ezimu ku nsi eziteeka ennyo ssente mu bukesi noga nti eneringa movie nabuuziza sister nti okukyala gayo noloza ya spendinga ssente meka nagamba ya spending $5,000,000 $5,000,000 mu kukyala si ssente ntono kukyala bukyazi si ssente ntono. $1,500,000 omuntu atandikirako okutuuza meeting z'emikolo ng'ateekateeka embaga oba ng'ateekateeka okwanjula. Oli ne bw'aba alina okwanjula nga kwa $5,000,000 $5,000,000 zikola entandikwa n'atandika okuyita mu banywanyi ng'alinawo $5,000,000 okwanjula ne kuggwa ate ne kubeera kulungi.
naye nabuuza assistant okwanjula okukyala kwagwera musene ngambeka nagamba kwagwera $5,000,000 kubanga era omuwala amanyi omulenzi we budget bwebadde naye mbabuulira eri abantu abakwata $5,000,000 ne baziteekamu nga tabala $5,000,000 mbagambye nti namubuuza nti akati akakujjako sene mmeka relationship eno eri mu myezi 6 omuwala baakamukuulamu $2,000,000 naye nkugambye nti omuwala sente zaakwatamu za kitongole kati onaamubaze kati musanga omuwala nga banking $1,000,000 eziwera 3 olunaku mu kitongole ng'ayingira weekend ng'akutta obukadde 5 obw'ekitongole byembanyumizaako bannange saagala tubeere ku kino kyokka I have ever faced a girl, a planned kid with my 2 eyes nga twogera 1-on-1 nga n'omuyaye yamufera mu manyi omuyaye alabika nga ali so innocent yamubalira relationship n'asooka amuyingiza mu relationship bw'amala omuyingiza mu relationship omulenzi oli nga ali smart omulenzi oli nga mulungi mu ndabika omulenzi oli nga mukkakkamu mu njogera omulenzi oli nga muyonjo nga mwegendereza n'asooka agwa mu kika ky'omuwala mu kika ky'omulenzi omuwala ono gwayayaanira omulenzi n'alyoka abalira omuwala omulenzi n'asetinga omuwala bwe mba seerabidde waliwo ebizimbe kati mu kibuga bingi ng'ojja n'opangisaawo olunaku nga baakola setting nga bw'olaba wano nenzija nga nsobola okupangisaawo omuntu nga ninawo meeting kange nina client bange nga 2-3 ate entebe ziizino zituuza abantu n'7 wano nakujja nsozi ngenda kupangisa saa 2 ogenda kumpa $2,000 nti aya basi n'agipangisa ebitongo ebizimbe mu kibuga mu ebiri kino ekizimbe kyali ku Hotel Africana. I will never forget that. Go and check with Africana. And it is not their fault. Bino tebiri si buzibu bwa Hotel Africana. No. Omuntu ajja n'apangisa office eri mugende ne wana erugogo abalaba kati ennaku zino comedy store weyadda awo wonna wajjudde ebizimbe ng'ogenda n'opangisawo office buli kimu nga mwekiri mulimu ka fridge wali ojja n'oteekamu ebyokunywa byo office internet weeri laptops weeziri ojja n'ozikozesa n'otambula n'ogenda no printing ebintu nga office bwebeera kati n'oli omuwala bwe baamukola agenda okuyingira ono agenze na boyfriend agenda okutuuka mu office ng'abantu olaba bali legit paperwork nga atambula bamuyingiza mu diru y'amafuta baakuba omuwala obukadde bw'ensimbi za Uganda 50 ayina engeri gye yali ali mu business ya kitaawe kati ate mu business ya kitaawe alina access ku sente taata ali in and out of the country n'agenda ajjawe $5,000,000 najja azikwasa omulenzi teweegomba kumanya byaddako bye njogera ku bye nnalaba omuwala mumanyi n'omulenzi mumanyi naye yajja in the name of love ono bw'alowooza agamba nti kino kyenkola kyaffe this is going to be our project kati bw'amala omusajja ng'avevenga omanyi kakati baby olaba kakati munani agadde omukolo kale nga tetusonze nnyo n'okuŋŋaanya abantu bamanyi batusunga busunzi nandi agadde tukoleka project kaffe kati bwe tukamala kasende katufissaako tuziguleko akayumba kati bwe tumala okugulako akayumba betulaba nkugulireko awo hali ennaku ze bakayitawo bale kuwooma anange Uganda erina ebinene soke nkuguliremu ako kawe bale kuwooma nkakuyiwemu baby kakati bwe tumala tukole omukolo gwaffe saagala nnyo kwexaggeratinga bintu tayogerera nnyo mu bingi agamano bwe tukola omukolo $5,000,000 omuwala agenda okubiraba banna bino atandika omuwala ng'amegerera nga supu wa doodo yejjawo atandika kweraba nga ali ku wolotaali babagatta awoza ayidu ngenge bla 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 kati byenjogedde sister nabadde muwuliriza on phone ne mwa tugende ku WhatsApp nga mpulira ali kwafera awedde emirimu n'olwekyo abaana ab'obuwala mugaya ne mugamba mbu what a man can do a woman can do better mwe waliwo bye musobola okukola waliwo bye mutasobola kukola ng'abasajja bye babisobola nga bwe waliwo abawala bye musobola okukola mutusinga olugambo abasajja tukoze olugambo naye abakyala mukyatusinza ebisoko mu lugambo
wakalaba abasajja bameka abakola olugambo naga vaawo naawe ne balyoko bamu ne zaaka ne badde abasajja tusobola olugambo naawe tetunnatuukawo okujjako nze akyasigaddeyo gwe mugenda mwonoona nga munsiiga olugambo naye era sijja kutuukawo nja sigala nga ndi musajja waliwo bye mutusinza waliwo bye tubasinza mukkirize nti abasajja mu kuferera mu laavu bakyali wala si bawala bangi atekwa ku risiki ezaala mu musajja abaana ng'amufera oba kyenjogera okitegeera si bawala bangi atuuka okuteekawo omubiri gwe omusajja n'amuzaalamu abaana naye ng'ekigendera ky'omukyalo ono kufera musajja si bangi n'ekyangu nnyo abasajja okujja n'azaala mu muwala omwana ng'amubala kino kyenjagala mutegeere mulaza nnyo desperate banyinaze kakati oli mu myaka 3 weeraba ng'oyitako oba expiry date zammwe terolaba amacupa ne bagamba nti expiry date tuchecking at the top of the nani kasaanikira tukebere kasaanikira ani abawandiikako expiry date okwerangirirako omudibo nti muluddewo nnyo mwagala obbategula eyo desperate okusoberwa okwo okuyagga okuyayaana kwe kubasuuza ku batabani ba Falaawo n'ayogera ebiwoomerera kubanga amanyi ekyo kyoyagala okuli oyagala kujja ku lujja n'alyoka akuyisaamu eggaali n'akufera bw'aba takulekedde lubuto oba bulwadde oba byonna n'okubifuna omusajja aleke kujja mu bulamu bwo ng'agamba nti ekyamaanyi kyateeka ku mmeeza gy'emikolo naawe oggwemu amalwaliro tegajjuddemu bawuulu abasinga okubeera mu kusaba muzi overnight na biki si be bawala abanoonya abalenzi n'abalenzi abanoonya abawala bangi abaliyonga ebibatawaanya birala nga si relationship so nga ate tulabyeyo nnyo abakyala abafumu muzi overnight nga bakaabirira mukama abeera omwami waabwe omukulu mukama ampasa kubanga ono eyampasa kifongolosi kya musajja nga bayaayaanira mukama okubeera omwami omukulu abagabirire nga babasuulidde abaana abo bangi guys. It is okay to be single. It is very okay. Si buli kizibu kyo nti kigenda kugonjoolwa musajja. Banamwe. Nabagamba omala okuyingira obufumbo ku Saturday. Anti embaga nyingi zibeerawo ku Saturday endala zibeerawo ku Sunday. Mande omala okutandika omusajja akuleka kaawa kanga agenze kukola. Notaliko bigattagatta ng'oluka firimu kavudde ku nnyanjula nga katandise mu butongole. Ko bigattagatta n'ogamba wait a minute. Was it just the wedding or love relationship? Utandika bigattagatta nga bikubuzaabuza. Ndowooza ne bwentema. Tebakugamba embaga n'omagalala. Tebakusuubiza Harrier n'omagalala. Nzikiriza nti oli muwala kakati akuze tebakyakuwoleza chai nga baby. Oli muntu mukulu anya chai ayo kyanga tebamuwozezza. Omanyi ssente bwe bazinoonya. Ebizibu byolemeddwa okwekolera bw'olowooza nti omulala agenda kujja mu biramu bwo abikole nkukakasa agenda kubikola naye ng'alina kyakusuuza. For God and my country